Kasuku munonya temututaasa njagala akole full sentence age bwagikola nga muleka lwaki yabadde muzeeyi yabadde ayingirira eggulu yadde afunye emikono ng'agenda okulwana lwaki abadde awo bejjambiya nga President Museveni ayingira eggulu. Give me a full sentence. Sagala half. If you can't add a full sentence, you are going to see me. I'm going to face you. Olunaku lwa jjo nalabye ebintu. Anyway, mbakusa mwena badde kwa Pastor Bugembe. Mwe bali kubeerayo. Happy birthday Pastor Bugembe, tukwagala nnyo naye wasa. Kijja kuba kyakusala ky'amaanyi. Oyingira akaleka wasa. Abawalo balumiza omutima bali mu kyaki yo kubanga omanyi wonna wasanga baddukamu. Tuya wasa. Ovubye emyoyo oyambye abavubuka obakyusizza mindset change y'okubeera mu buddu. Bwendowooza. Kati balagane example nti omuntu era otuuka the end of the day no wasa nga Kasuku. Bwe yasala n'agamba let me be. Kasuku gwe ngendo otandikirako. Kasuku musajja gwe mu wayimpa wabadde oyagala Ghana Museveni kuyingira gulu. Wabadde oyagala kugaana President Museveni kuyingira gulu. Awo so yabaddeko matema badde muna myalo nako bafunye egundi obuba jambia bofunya funya. Wabadde oyagala kulemesa Museveni kuyingira gulu. Kasuku. 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 Chotunyonya ko kikuru singa walemeseza muzeeyi okuyingira gulu so yabaddeko mawe. Wavu obuba jambia bofunya funya. Waita Kasuku. Ani gwe manyiro kutuka kwekyo. Tosobola kutwesonyiwa Kasuku, tosobola kutwesonyiwa. Wabadde obuba jambia nga muzeeyi ayingira gulu, wabadde obuba yaki. Tewategera nti ekivulu namyalo mwali. Tewategera nti katikiro wa Buganda mu kivulu mwali. Tewakitegeddeko. Ala pisi yabadde olukusa. Wabadde obuba eripo. Nga muzeeyi azze ku mulyango wabadde obubira kiripo Kasuku. Lwaki mutumanyira okutuka kwekyo? Lwaki mutumanyira? Wabadde ofunyira kye mikono Kasuku. Njagala kati ofunye John Sinka neggu. Yogera woli. Jijjo ofunye ebe bisatu ewadde ofunya ebikanzu. Wenno ni makanzu g'abasiramu yaga galabo oli mukomole. Joli toli akabirizi wena oli akabizi oli makanzu g'abasiramu. Wera gwo wadde ne Lwasa amagezi. Wa mafifi gwo wadde ne Lwasa amagezi okusiramu ka makanzu g'abasiramu ngamule kana kunkunyedda. Mujje mu makanzu g'abasiramu. Wabadde oyagala Ghana Museveni kuyingira eggulu. Kubirungi byakwedde gwango mugano kuyingira eggulu. So ofunya nyini onfunya wonna wetalawe yodde inga nosa gwe Kasuku tokidangamu. Anebaza nnyo wekitiibwa Katikkiro wa Buganda okubanga afaayo nnyo okulaba ng'agenda mu mikolo gy'abaana abo okubazzaamu amaanyi okulaba nti ne Buganda eri wamu nabo ate najja ne maama yennyini omukyala amusitula n'amweta. So kyenjagala bagamba nti nesho wezigwa era muddeeyo mulabe Katikkiro mumubuuzeeko temukoma kugendayo nga mumwetakako bwetaazi kujja mbivulu yamwe biweesa value wabula musigale nga muli wamu n'Obuganda. Omwoyo gwa Buganda mugulagire ddala nga ye bwasigala agulaga era bwasigala ayogera nga gubagamba because mukoseza nnyo chance y'okubanga lwoba alina ekivulu lwogendayo. Kiringa abayimbi bagendanga nnyo malwaliro nga lwabeera alina ekivulu lwagenda mu ddwaliro alambule ku baana. Kinyuma nnyo ebimu ku binjagaza Shiba Kalungi. Shiba nja kwogera bawakane oba banyiige. Shiba akola charities mu mwaka ezikyasinza okubeera ez'amaanyi na spending more money. Shiba aweerera abaana basukka mu 100 bawa school fees gatakuli mwana ali mu ssomero lya rais ate nayinza n'okunyigira kwata yagala kubyogerako naye n'omala ojjayo kamera Shiba ng'agenda okukola charity oyinza omubulira lwaki omukutte ng'agenda okukola charities ezo zakwani ng'agenda malwaliro okuyamba abantu n'olikodinga Shiba ayinza n'okutwala ku polisi. So munnanga abantu gye bali ebintu ebyaddala bino si byakulimba. Basiba Olix abasobola ababimanyi bayisobola okwogera. Bayinza olaba nti sirimba. Si kyogerako nti Shiba agenda mu show Shiba n'otamwogerako ajafuna abantu. Ewulede emmeeza bazigula ku speed yayirira era gwatannagula. Wandibadde ogula teboyo. Wandibadde ogula tiketi. Nobeera ku kifo ekyomanyi batakunyumiza. Ne batakunyumiza Canadian mother. Ate fe Canadian auntie. Canadian auntie ngenda kuba wali mu maaso. Sagala ate system ya kubanga bozibiriza oba buli second eyita ku Shiba we inacho ofiiriddwa. So nolwekyo jangola be Canadian mother jangola be Canadian baby. Anyway
Neba zaba imbi abasobodde okusupportinga Pastor Bugembe nga mu mwaganzi mu supportinga nane acha sanyu midwa nalabyo no muwala Nantongo aita ku molini ngalinga musindika ne nale ka short ka video kabade short. I think totutama nyoto suka toli watch talonga botona tuka kulevoza banantume tonna tuka kulevoza ba molini nantume. Please respect the legends, respecting abantu abo. Ate munanga abantu bajja kutegeera empisa zembi bajja kulaba ntoli mwangu era bajja kukumanya wasokera ku station ngo mayogera muko bekigo no mufulumiza mu ekiyimba musimanyi byali beta abantu lago bacha akoma bana masuba nakobe ngo olinga asindika molini mukazi watatambuza dembe kuba muntu wa mirembe atambula mpola no yagala omudumire mu tonna tukama weba tonna tukalevo yabanantume abana bya ka video yako mwakala beke njogerako nze soga kisirabye tonna tuka kulevo yabanantume chayina olugendo lunene kiringo muntu ava bano yepankira kuba kusasa oba chance na Lubega buli muntu alina katogole jali mu ba chance na Lubega mbala baje bali kabere kusasa na tuka levo ya chance na Lubega kabere nantu na tuka kulevo ya kusasira kati gotana tuka na mukota ya sitesha mayanja even akota. Please to sindika nyo music is a self service to sindika music sigwa muli mugwa interview naba boda bayimba aba bafuwa n'oluwa n'abalala babeereyo ne bayimbira ente zaabwe ne zinywa amazzi bafuwa n'empa tewesindika. Bible ina kyawandikibwa kigamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Omubi adduka nga tewali amugoba. Jabagerera omuntu omubi abantu abamu badduka nga tewali abagoba. Waliwo ano omuntu yagamba agenda kukwata namyalo ng'akomyewo agenda bagenda mukwata ku airport. Njagala ogatte nkugambe kyawandikibwa kigamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Omwana agamba nti mu office tagenda kuddamu nakati ali ku office. Omwana agamba tugenda ku arrestinga full figure nzamuhiya ne bwonkube nondagirira woli nereeta takomaawo mwegendereza abantu ababi okulimba si kubi ne kasita otandika okukkiriza mu birimbo byo oba ofuuse wabulabe kugwe kennyini omuntu oba weeda mejinga weekosa mu mind mu buli kitu kyonna physically mentally financially weekosa mwekoseza mu bintu bingi. Moni nantume class nene nnyo naffe twayimba tetutuka kirasi z'abannantume bakwini Florence abo tobalaba bakwa kwini oyimye naye ku stage gwe bakwa kwini Florence oyimye naye mwekuba muziki omuntu nga ayina ne bandi nabanga walaba chance nalwe ayina gomimba bandi nga bandi ye tomumanyiranga wadde mwogera kakikamuna kya bakwini Florence bana Princess Band tomumanyiranga wadde muyimirako wadde mukanga bane muyimira mulinga abafuka mufuka makipa tumanyite abakazi muli bama mutandisa no wasaba sajja kali mwafusa na aji woman nzana kulabye video najirabye abajayi mujajite ka uminzo ganti zasina muntu gwe sagala wabula ekiri njogeranga bweri ate ne dembe lyange mu constitution ni nobo edembe lyange freedom of speech bamamba ganada no yogera ngani it's me a full citizen na ina ko kwogera wali yakakopa no wedagali ensansa mutwe yakakopa nataniko kwogera manya bimawo bena beba byavawa na buli atanze ogera bachimanta chiringa chirinye mazi mukulikaye mu independence na mu independence fangon independence yagenza bulungi nnyo ne bazabana bafangoni monno kulakanga mwalazi one love njagala mu keeping that spirit omanyi bebe kulu example ye gwanga Uganda music industry bebe kulu muntu asako kuma bafani bebaita gagamero babaita badai hadi bebe kulu abo gagamero obaba bataga gagamero family nga bebe kulu na bakoza kivulu kye abana bagagamero nga nabali ebweru bagulanga ticket oyo kiwatule oba muguza ticket abate muguza ticket bulinga 26 bebe kulu abera kiwatule mu gagamero family obo yagala wato yagala silent majority kyo bakimala kati ne Shiba ina fan base ya Siba Olix tobayite mmere ababana tobayite mmere ababana bagala Shiba byonna byali babitya toba nnyonnyola birala Siba Olix balire nga 22 bagenda kugula engoye bagenda kwambala ojja kubawula ojja balabawo ojja kulaba ebimyula tebalungi ate bato basiba Olix kati omuntu omulala Kenzo ina fan base azakula n'abaana abo azakuba music najja n'abaana abo Edrisa Musuza ina fan base bw'obanga oyagala emirimu totambala nga Eddie Kenzo
ne fango ne tandise kiko kyo nakigamba yani nakigamba oba spice oba nakigamba spice nakigamba ani muyimbi kigo nalimpa advice okubanga yali spice I think omanjagala nyo spice yali muyimbi ki ne mugamba atandika okuyimba mu masomero ago galabo bogayimba okula n'abaana music wakwa n'abaana okola fan base zo omwana wogenda kusomero nga buli mwana 15 oba abaana 10 nofunako 2000 abaana 2000 nofunako 1000 nga lwe luyingidde ekibuno kiba kya 2000 oba 3 noba wayo kubulabo ne muzanya ku mupiira ne mukola bitya abaana 5 nofunako 3 bayingira shows kati abaana abo buli bagenda mu classes nga bakula psychologically muno mu mind muno nakigambako nani nkoze ne proposal nga njiwa mama naye abana abantu ababyo manyi abantu abasoma bakolera ku proposal zaffe ez'abavu nenga mama Janet tutakera mu masomero tugende mu masomero nyamuto nanga ndabikiranga akola mu nnyonyi bannange kalinga ekyokola bunaku kamera mu screen yemera katambula bwe kabana kalika beautiful kaso kandwene nyamukenzo asuka atovanga kumera nani nyamukenzo mulungi nalebe Serindi yoni nga atamba nalebe mu Nicki Minaj nalebe nyamuto nenga bata Nicki Minaj ali Uganda love yebe byekola unagwe ajo manya abantu bali mu love yebe byekola bafuna muntu akwagala ebyaddala munange bulambo tukya dala sini zichuka weze ichuka wala design Revixon emiswa jonna musayi guchuka no ulyanga guba gutambula guyingira munda okitegera omuntu omutuma sukali kuduka na leta munyu kupata ina amwagala obwongo bwekutte buti tobera bine bikaze bisira binvuma bine byadiba emisayi je kwa nategitambula wana musajja musayi gutambula buli kasera guli freshinga wonsanga omanyi otamanyi wonsanga olokosa mya zikati yezili mmekana simanyi sawa kiringa nakuza mwezi simanyi nakuza mwezi abapanza aba simanyi time sijimanya simanya nakuza mwezi ebyo simanyi yaba nade nani nangamba wale nade nani nangamba mutumaza myezi ebisatu ngale tufuna sente ne mugamba okakasa nti ye ne nangamba gwekebera yo gotokebera yo ne mungaze sikebera account ngasima indi mazana mwezi ngasifuna sente yobezo zawa dezawa yobezo zawa eza kesisi wama za kesisi wama